Kooti enkulu ennakawezemu okuwulira omusango wa Aisha Kabanda gwe yawabira gwe yavuganyamu naye mu kalulu akombako omukyala w'e Butambala nga Lydia Mirembe nga ayagala obululu buno buddiwemu okubalibwa olw'ebyagamba nti okubala obululu kwalimu vulugu. Omusango guno guwulira omulamuzi Damali Lwanga. Aisha Kabanda nga yali RCC wa Kampala nga ayitamba puliida be akulembeddwamu Frank Kanduho bategeezezza nti omulamuzi wa kooti empigi oluvannyuma lw'okulagira obululu buddiwemu okubalibwa yali talina lukusa kusazaamu nsala eno. Whether the order count was genuinely or validly ordered, which the first respondent intends to appeal. Bagamba nti bewuunya n'akulira ebyokulonda e Butambala okukkiriza ebiragiro bya kkooti omwali okuddamu okubala obululu ssaako n'okuwaayo eri poliisi ebukuume kyokka oluvannyuma ne yeetema engalike ekintu kye bagamba nti kyali kikyamu. That order was made without jurisdiction by the chief magistrate. But you know the local. Yes, it is not there. That's what I'm saying. Because them they said they made it, and my submission is not. Bo bapuliida ba Lydia Mirembe nga bakulembeddwamu Joseph Kiryowa ssaako n'owakakiiko k'ebyokulonda Eric Saviti bategeezezza nti okusinziira ku mateeka agafuga akakiiko k'ebyokulonda ke kalina olukusa okutereka obukonge wabula si poliisi ng'omulamuzi bwe yalagira. Eric Saviti owakakiiko k'ebyokulonda ategeeza nti akakiiko tekakkirizibwa kuddamu kubala bululu singa okulonda kuba kuyiseeko omwezi era bw'atyo n'asaba omulamuzi omusango guno agugobe. Whether the order count was genuinely or validly ordered, which the first respondent intends to appeal. 2. Kooti ebadde egenda mu maaso nga poliisi yeezoba n'abawagizi babiri bano abadde baagala okuyingira munda. Bano babadde bawaanyisaganya ebisongovu nga bwe beerangira obubbi n'obulogo. Oluvannyuma lw'okuwulira omusango omulamuzi Damali Lwanga asazeewo kooti eddemu okutuula ku lunaku olwokubiri ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno n'olwagenda okuwa ensala ye ku musango guno. Kooti oluwedde Aisha Kabanda n'afuluma wakati mu nduulu okuva eri abawagizi be era bw'atyo n'ayogerako gye bali omusango nga bwe gutambudde. Oluvannyuma ne Mirembe afulumye naye n'ayanirizibwa abawagizi be era ng'abaddewo katemba abawagizi be bakwataganya amataayi wamu n'okwekuba ebigo. Wabula poliisi egezezzaako okubakakkanya. Kenneth Nyombi ne Obedi Lutale be bakusakidde eggulire lino lwa Bukedde TV.